Okay, ladies and gentlemen, this is Gojampata. I work with the Legit Recruitment Consultants Limited. Olunaku olwaleero 25 mwebale butanswaza, mwebale butaswaza Legit, mwebale kujjumbira, mwebale kujja muzze mu bungi era tuli basimu. Naye abataze olwaleero olunaku olwokusatu nga 25 n'enkya ku lwokuna ku 26 tulina interview ne ba delegates webali era n'emirimu gye gimu. So gwe totuuleeyo na passport ng'otudde nayo lezebulezi ngalo eriko enfufu olunaku olw'ekyo olunaku olwokuna nalwo tubeetaaga wane mutuule ku edi ofiisi abasinga mubadde mubuzebuzeemu naye ngenda kuddamu mbawe namba y'essimu gy'oyinza okubako ng'obuze esooka eri 07 03 6 00 eyo bweba eri bize kuba ku 07 47 06 0245 ezo zo namba zaffe eza Legit wano ku edi ofiisi emutundwe oba otukyaliyeko gwe kenyini okeere bukeezi bananga abamu mutuusereeti njagala okeereko osobola okukwata obudde. Legit Recruitment Consultants Limited tuli mutundwe okuliraana Kampala University and we promise and deliver.